po jako akawuwo. Olunaku olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumitiriza ku ddembe ly'abannamawulire nga wano abamu ku bannamawulire abeegattira mu kibiina ki Journalism under Digital Siagi basinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Centenary Park wano mu Kampala ne wabaako ensonga ze balambise. So mutukkirize buli wamu twetaaga okufuna information tugijjewo, temutukugira temutukuba. Carlton Scovia Nakamya ategeezezza nga bannamawulire abakyala bwe basanga okusoomoozebwa olw'ensasula embi eri mu bitongole gye bakolera wamu n'okutyoboolwa kw'eddembe lyabwe so nga bavunaanyizibwa beesuuliddeyo gwa naggamba. Olunaku luno lugenza okutuuka nga bannamawulire ffe ng'abakyala embeera y'akazigizigi olw'ensasula embi gye tuyitamu. Tukimanyi nti abamu kubaddukanya emikutu gye tukolera oluusi bakikozesa kasonso kubanga omuntu omwavu abeera vulnerable ate kiyitirira ku munnamawulire omukyala. Bule Gabriel ngono naye munnamawulire asabye bannamawulire banne abasanga okusoomoozebwa mu bitongole gye bakolera obutasirika basobole okufuna obwenkanya. Tusaba bannayuganda balekeraawo okuwaayo ekimu eky'ekkumi mu basumba abatasasula. Bannayuganda mulekeraawo okuwaayo zaka mu stations eziowning emizikiti ezitasasula. Bw'eba kereziya nga yetasasula nga ina leediyo towaayo at least munnamawulire obubbi obw'enkunala tetujja bukkiriza. Abantu bano bakozesa abaana abamu ne babawa ssaala. Tulina omusumba gwe tumanyi ye ng'olina mugamba maama yafudde n'akuwaayo ate nga musajja mukulu. Lubowa Abubeka ategeeza nga bwe bayungudde ttiimu y'abannamateeka egenda okuwoleza bannamawulire naddala abo abaatuusibwako obuvune okuva mu bitongole ebikuuma ddembe. Abantu nga bano mubakwate mubawe ku bujjanjabi. Situgamba nti kuba ogenda ne bannaffe abaali mu kalulu yes exactly. NRM yali mu kalulu, NUP yali mu kalulu, ne other political parties, n'electoral commission yennyini kubanga guidelines nga zaali straight singa omukulu ono naye teyafuna buzibu ng'obwo. So tusaba n'ebibiina by'obufuzi nabo baveeyo bayambeko ku bantu bano. Lubowa asabye gavumenti okuvaayo n'omusaala ogw'essalira eri munnamawulire era aliko ensonga zalambuludde ku tteeka ly'emmwanyi. Basayininga etteeka erigenda okuba nga terifevalinga mulimi wa mmwanyi. Bwe liba nga terifevalinga mulimi wa mmwanyi kitegeeza nti amaanyi gonna ge tutaddemu okuba nga tulima gagenda kuba gafiira bwereere nti era munnamawulire ogenda kusigala oli mwavu. Nze njala kwogera ku sayidi eyaffe ey'abamawulire nti munnamawulire bw'osigala ng'oli mwavu ogenda kubeera ng'emmomboze mu ggwanga. Sendegeya Muhammad Byayi agamba nti wasaana okubaawo obumu mu bannamawulire okusobola okulongoosa omulimu gwabwe. Kitusoomooza mu kiseera kino obwegassi abamawulire bukyali butono nnyo. Unity ekyokulabirako ekino nnyo twalema okuteekateeka akalulu k'abamawulire okulonda okuwedde nga weetuli abamawulire baali bagenze kavalinga ba pulezidenti baali beesimbyewo okuvuganya ku pulezidenti w'eggwanga neteesa tulonde nga tuvudde mu generation naye twalemererwa okukkanya ku lunaku olutuvudde n'okulonda. Sudiru Byaluhanga ategeeza nga olunaku luno bwe lutasaana kujaguzibwa kubanga bannamawulire balimu obukundi n'enjawukana nnyingi. Tetukwatagana sokolabe tweyawuddemu ebitundu nga bimeka. Kati awo abamawulire bosanga tweyawuddemu twawukane tutya n'aba politics ab'ebibiina ab'ebyobufuzi tuli mu byabufuzi naye mu mawulire. Waiswa Moses omu ku bannamawulire abaatuusibwako obuvune mu kiseera ky'obululu mu bitundu ebyenjawulo atotodde embeera ey'okusoomoozebwa gy'ayitamu kati. Olwo nakwigwa evivi paka sawa zino ndikufuna treatment era ndifuna treatment ku ddwaliro ery'e Rubaga. Bwe nagenda e Rubaga ne bangamba ngende nkole gye bayita MRI scan eyo ey'evivi. Ate bo bannamawulire naddala abakyala nabo batubuulidde okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu. Ebiseera ebisinga ensasula embi oluusi n'okola okoleredde ebbanga ddene tewali kasente tebakuwadde kasenteko ate obusente tukolera butono. Kakati olumu kijja ne kyesiŋŋaana ng'olumu oli mukyala mufumbo oli lubuto oli mu mbeera embi. Abantu be tugenda mu maaso n'okuba nti tugenda okukolera mu
sources zetukoleramu tebatuwa kitiibwa balinga abagamba nti oba omulimu gw'amawulire oba guli gutya naye nga naffe emirimu gyaffe twagisomerera. Wabula omubaka wa pulezidenti mu Kampala Central Haji Ndidde Yasini akinoganyiza nga watayinza kubeerawo demokulasiya mu nsi yonna ng'eddembe lya bannamawulire lityoboolwa. Bya nkizo nnyo okuleeta eddembe, obwenkanya, enkulaakulana n'eddembe ly'obuntu. Demokulasiya yenna mu nsi yonna okubukaana tasobola kubukaana nga tewaliwo ddembe ly'abamawulire oba ddembe lyakweyogerera. Kyokka n'asambaza ebyogerwa nti ebitongole ebikuuma ddembe bye bityoboola eddembe lya bannamawulire ye kyagambye nti kikolebwa bantu ssekinnoomu. Ne tebibeera mu makkati ga bannamawulire na bitongole bikuuma ddembe, wabula bitera okugwa mu buntu bantu ssekinnoomu. N'abo bennyini abatyoboola eddembe ly'abamawulire tebalityoboola nga bali ku orders nti za bitongole bikuuma ddembe, wabula balityoboola mu kusiiwuuka empisa. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.